toliriddawa n'okwegendereza kwa nnabbi ogw'ekika ekyo. Bwe tuba nga tuliko ensonga wadde olaba nti ensonga yeesaana naye ogikutta otya obutabijjisa? Ogikutta otya? Lwaki empale kakati ekyo kirinja oyawukanye ne banno olw'empale? Sijja kukolagana naye lwa mpale, sijja kukolagana naye lwa kirevu. Ogenda okutaganjula nga tebiina basis yakwawula umma. Si nsonga nkulu erina kwawula umma, kubanga ekirevu kifaanaganya ddala n'enkofiira. Omugaso gw'ekirevu gwe mugaso gw'enkofiira. Omugaso gw'ekirevu yali social identification. Mukuze ekirevu abasiraamu abasiraamu buli omu asobola okumanya munne nga mwetase bantu abangi, buli omu alabe munne mu bwangu. Identification, oli musiraamu munnange, era ng'enkofiira bwekuyamba okumulaba kyekyali ekirevu luli, y'enkofiira y'olwaleero. Kakati nze enkofiira ngenda keerabiddeyo ate waliwo alaba nti ninga omukafiiri kumenya wena byenjogera. Kakati omugaso gw'enkofiira social identification mukwano gwange ono bwe tubadde tukuzaŋŋana leka muwe kino kubanga ntegedde ndi musiraamu munnange, oba mbadde ngenda mu kibuga kaŋŋende naye leka mutwaleko. Ekyo kigasa kikugasa bugasa nga gwe omuntu tekiyingira mu ddiini yo. Wabula nti oli bw'anandaba nti ndi kino ntoba ndi musiraamu asobola okungasa na kino, asobola okumpa omugaso bwe guti, oba tusobola okukolagana bwe tekiyingira mu nzikiriza eri social identification. Bwe kityo bwe kyali Madiina ng'enkofiira bwekola kaakati kyekirevu luli. Senga nnabbi agamba era senga yagamba nti mukuze ekirevu n'akomaawo kyalibadde wajibu. Mutegeera? Senga yagamba mukuze ekirevu n'akomaawo kyalibadde wajibu. Naye senga ateekako bakita kariina, senga ateekako akawakatirwa akannyonnyola omugaso, then ekyo kiba kyeyawulidde mugaso ogwo. Agwagala asobola okukozesa, atagwagadde si musango. Atagwagadde si kiki? Kaakati okusoma ebintu by'otobimalaayo gwe wennyini olina obunafu n'obukendeevu bw'okutegeera by'osoma. Ate obukendeevu obwo bukuwaliriza, bukuseereza okaafuwaza abantu. Ate okaafuwaza atasaana kukaafuwala, hadisi za Rasulullah zigamba nti okaafuwala. Buli lw'okaliwekanyigwa obukaafiiri eri atabusaana, hadisi egamba okaafuwala. Kakati ebyo byonna byetaaga kwetegereza nti kino bwe nakisoma nakimalayo. Kakati engoye olugoye nawo ne lwawula umma, olugoye lwawule umma, ye olutegeera n'olumalayo. Kakati lwaki Abubakar we yagamba nti As-Siddiq radiyallahu anhu lwaki yagamba nti ya Rasulullah nze ubaye nga lukweya ne bwe ndusiba ntya lukweya atoganya kakati Abubakar gwe toli mu bantu b'engenderera, kubanga gwe tokikola ne bwe lukweya terukuleetera ku takabbur kwekuza. Kwagwe terukuleetera kwekuza. Buli lw'oyambala olugoye nga terukuleetera kujerega mulala, olwo tutugudde mu musango. Oba tugudde ki? Kubanga engoye mu kiseera ekyo zaali ntono,
ng'alina oluwanvu yeewanira ku banne ate okwewana ne takabbulu kiri mu Busiraamu. Naye ani ayambala empale empaavu kakati neetuuka mu mugongo mpale nawulira nga kikulu nnyo era asinga banne emirundi mu mulembe guno. Kati bw'otomalayo bigambo eyo neefuuka nsaleesale ey'okwawula umma nga nekikwawuza umma lwakuba nti ebigambo bikulemye okutegeera. Oba ogenda tutawaanya nnyo, oba ogenda kuswaza umma ogitawaanya mu bitaliimu, weetaaga kujja mu lukuŋŋaana bwe luti balikuyitiremu ate toyagala kujja, balikuyitiremu toyagala kukola ki? Ate naawe naffe wali owekenenudde noyagala obeerewo wekka, fe ababitegeera tutyawo, wali wootuula wekka. Awo nwabeerawo separation eyo. Naye nga emikutu gino gyali bituusiza abantu abamu ne gibatuusako ebintu ebyo ne tulaba kye baddamu, kubanga fe tuli basomesa tusobola okugenda mu maaso nga tweyongera okubinnyonnyola. Obusiraamu buno bwetaaga okusaasibwa, bwetaaga okusomwa. Nabbi Muhammad yafaayo nnyo okusaasira umma ye, yajagala nnyo, yeyagala nnyo abasiraamu babeere ba Luganda. Qur'an yagamba abasiraamu balina kubeera ba Luganda. Innama al-mu'minuun ikhwa. Omuwarabu ekigambo tamala gakigaba. Ntoli takigaba. Ekyo akiyita mwana gwe yali yonka naye. Naye kibano mwana wa taata omuto, oyo ibn am. Bwajja badagati oyo mwana wa taata wange omuto. Taliga muli Uganda wange. Ibn am oyo mwana wa taata wange omuto. Okumanya takigaba era nga alimu ku busosoze. Omwana wa taata we omuto aba ajinabi, aba muntu webweru nnyo, kubanga amwana abaana be n'abawasa. Omutegeera alabanga owebweru nga awasa n'abaana abazaaliddwa wano, nga ne bwajja bwati n'akyala abaana badduka ne beedikkirira, ne badduka ne beekweka bwati ono si muganda wawe asobola okubawasa. Fe wano Qur'an okuddira ekigambo negamba innama al-mu'minuuna ikhwa, ba Luganda. Otegedde ebyekususiza engeri gy'olabamu taata w'omuto, manya omwana wa taata w'omuto, oyo abala waabwe, oyo omukkiriza ku mukkiriza, oyo abala wala nnyo, aba alina kubanga omulongo gwewazaala gwazaalibwa naye gwayita naye gy'oli nti muganda no. Kati abakkiriza balina kubeera nga balongo, tekigabika. Mu bi'a eri mu environment y'Abawarabu ekyo tekigabika. Qur'an ekyo kye yakozesa.